Musa ye mwana muwala oyo gwe bayita Vivian Tendo. Vivian Tendo amawulire gatambula y'omu ku bayimbi boyinza okugamba nti talozezzaako ku bwapukamigo kuva yatandika endongo ye. Gwe ngutegeezaako nti mwana muwala ono Vivian Tendo yamenya akagi first time we yagira wennyini we yaleeta akayimba kabayita hajati wa haji oluno lwasobola okukwata nga lwamufuula ow'ettutumu paka akadde kano ye mukyalo oyo akubye ennyimba eziwerako nnyingi nnyo asobodde okukwata nga azitambuza era nga ayinawo akayimba kali latest bakayitaba olwawaako yesinga okuba ate ng'etambula akadde kano amawulire nagaliwo ennaku zino bagamba nti Vivian Tendo n'omukulu gwe bayita Musa Atagenda enteekateeka yonna budde bonna batugamba nti emikero gigenda mu maaso bw'oba ogenzeeko ku Facebook social media tabloid zonna bye ziwandiika zigamba nti Vivian Tendo enteekateeka y'emikolo yawedde dda nange bisoose kunkanga naye esobodde okuba ate nga nfunako Vivian Tendo atubuulire ku nteekateeka eno ey'emikolo eri etya ye ategeezezza nti abawagizi bamwagalako ndongo yokka. Vivian Tendo ategeezezza nti byonna nga we biri sooka owulire wano Vivian Tendo ng'atubuulira atugambye enteekateeka eyo abadde tagimanyiiko wadde social media kyeyogedde kiba tekitegeeza nti kyendi and for relationship of course ezo ziba nsonga zange personal fans bange singa kwagala kubawa music sagala kubawa nti simanya nyino musajja afaanana atya simanye n'abaana bameka ebyo byonna mba njagala bibeere nsonga zange fans basinga kunjagalako music era Vivian Tendo bamumanyanga muyimbi singa how do they call it singa kale maybe just socialite nga muyimbi era kyensinga okwagala okubawa is music nga bwe nkugambe that is personal like relationship kiba kintu kyange nganze okitegeera nga gwe bwe tutasobola kuvayo ne tugamba nti mukyala waliwo oba girlfriend waliwo like it is up to you era obudde we butuuka obutuufu ng'olina okutegeeza abantu nti banange boyfriend oba this is my husband obudde bwe bubaawo ate engeri eri decent ey'okukikola just social media nti oba bawulidde Vivian Tendo alina ono Vivian Tendo alina oli nzeke ennyinyi nina social media accounts nyina eddoboozi eryogera era olunaku we lulituuka ndowooza otegedde olunaku we lunaatuuka mujja bitegeera social media mumugoberera mu nteekateeka eyo era asobodde okuba ate ng'awa obubaka abaana ab'obuwala abagala okuyingira ekisaawe ky'endongo na byonna bye bakola abazizzaamu amaanyi n'abagamba nti kyonna ky'oyagala okuba ate ng'oyingira olina kusooka kukyagala omuwala kale ayagala okuyimba maybe okubanga Vivian Tendo ekisooka wekkiririzemu kubanga bwe wekkiririzaamu n'abantu balala bakukkiririzaamu then believe in God kubanga olumu oyinza obeera ne plans zo naye ate nga neza Katonda ki naye ate era mulimuko ne luck but above all wekkiririzemu ate kkiririza mu Katonda because when you believe in God ebintu ebirala byonna abikukolera ndowooza okitegedde ye Vivian Tendo wabategeezezza amawulire g'omulaba ku mitimbagano agatambula nti ayina omukolo n'omukulu gwe bayita Musa Atagenda ye bangi bayinza okwebuuza Musa Atagenda yaani Musa Atagenda omukulu we bamuyita Musa Sebulime era nga musajja mwana munnamasaka omukulu oyo yazaalibwa mwezi gwa 8 nga 16/1989 omukulu oyo bamuyita Musa Atagenda azaalibwa mu bitundu eby'e Masaka era nga mama oyo mugenzi Nasali Zulaika bazaalibwa abaana bana era ye mulenzi ye Kalimu oyo gwe bayita Musa Atagenda okusoma kwe yasomerako ku ssomero bayita White Angels P1 paka P7 nagenda ku Lubiri High School awo no yasomera okuva mu O-level yonna yasobola okuba ate nga era kigambibwa nti mwana mulenzi ono Musa Atagenda y'omu ku baasinga okola ebigezo bya senior 4 ku ssomero erya Lubiri High School we yava ku Lubiri High School neyegatta ku Kibuli SS A-level yasobola okuba ate nga asomera okusomera era n'okwagala ebyemizannyo era nga yetabanga nnyo mu mpaka ez'okudduka eze bayita longo jump ebyo byonna ebyokudduka omukulu oyo Musa Atagenda okwagala ebyemizannyo gye kutandikira mpola mpola era mwaka gwa 2009 basobola okuba bamulonda side z'Ekibuli sportsman of the year yasobola okuba ate ng'asinga bayizi banne awo nno bayizi banne bamutuma linnya erya Bolt omu ku basajja basinga okudduka omukulu oyo gwe bayita Musa Atagenda omukulu oyo Musa Atagenda era ye nannyini ttiimu gye bayita Wakiso Giants oba wagira ebyemizannyo mu ggwanga Uganda Musa Atagenda omukulu oyo ye nannyini club eya Wakiso Giants Wakiso Giants njukirako mu 2019 paka 2020 bagamba nti balina ensasanya ya miliyoni nga 8 ku ttiimu yaabwe gye $20 egya dola
ye company ye timu gye bayita Wakiso Giants oba oyinza ogiyita Papo bagiyita Papo Sharks era nga akadde kano kochi waayo bamuyita Alex Jita oyo nno omusajja looya asobola okuba ate nga asitudde omutindo gwayo mulimu abazannyi ab'enjawulo mukwano gwange bamuyita Owen Kasule ba ge musinga okuba ate nga mutegeera naye nga ye Ibrahim Kasule oyo nno asobodde okuba ate nga endiba gisambidde ddala bannabuddu bamujjukira 2018 paka 2019 yasobola okuba ate nga akikubira ddala okuva mu masaza awo nno omukulu Musa Atagenda we yamusayiningira n'ayingira gye bayita Wakiso Giants naye nga omwana mulezi ono Owen Kasule yaliko ekyaddondo yaliko musaza ly'ekyaddondo 2017 yaliko ebutambala 2016 n'ebuvuma n'asambira 2015 endiba gisambidde ddala era mu Wakiso oyo gwe mpagiramu gwe nsinga okuba ate nga mmanyi ku byafaayo ebitonotono yaliko mu tiimu nga Nansana yaliko ku KGT yaliko ku Mbiko United Ntinda FC ne All Stars mwana mulenzi oyo naye nga akutegeeza omukulu gwe bayita Musa Atagenda omukulu ono adiringira mu betting companies ayina kampuni za betting mu ggwanga Uganda, Tanzania, Kenya ne Rwanda zina era nga atunda bazannyi omukulu ono gwe bayita Musa Atagenda akasente akayina era nga n'okudiringa mu golodi omukulu oyo ye mukulu gwe bayita Wakiso Giants kati Vivian Tendo emboozi gye badde baleeta Vivian Tendo ekimugatta n'omukulu Musa Atagenda ono nno y'omu ku ambasada ba Wakiso Giants Vivian Tendo n'omukulu gwe bayita Chameleon be bamu ku ba ambasada ba kampuni eno ba tiimu eno abagiyagazisa abantu abawagizi okuba ate nga be balabirako abakulu abo Chameleon ne Vivian Tendo be ambasada ba tiimu ya Wakiso Giants kati ndooza byagala okumanya ku mukulu oyo y'omukulu oyo gwe bayita Musa Atagenda ndooza omutegedde batugambye Vivian Tendo ategeezezza budde bonna ajja bategeeza ekinaabaawo ku social media mugoberere naye ng'ategeeza ye talina kyamanyiko wadde n'akamu katuliza omukulu Musa Atagenda Musa Sebulima atubulire enteekateeka eri etya agono geggo okuvaako ew'omukulu gwe bayita Musa Atagenda Wakiso Giants Vivian Tendo ku tiimu yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula era omukulu Musa Atagenda agamba nti endongo gy'asinga okunyumirwa ya muyimbi gwe bayita Vivian Tendo era oba okebedde ku social media yasobola okupostinga oluyimba bwe olwawo olwasookera ddala January awo muyimbi we ambasada ow'ekibiina kye bayita Wakiso Giants tiimu eyo ndowooza ogitegedde Wakiso Giants tiimu tekoze bubi ennaku zino ne Titus Tito bannabuddu Titus Tito akyaliyo kaputeni bakyamu oba Asani akyaliyo ndowooza tiimu ekyali bwetu naye ebyemizannyo si bitambula bulungi naye ng'enteekateeka eyo ndowooza ogitegedde Wakiso Giants